Nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha n'abaana matuba nange mwasibye mutya muli mutya consultant muli bulungi nnyo nnyini ddala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basiramu bannaye mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala ate nga twebaza abantu abatulaba mu bitundu ebyenjawulo abatulabira e Uganda abatulabira abroad banange thank you very much n'abatuma bane mbatumirako ate ngera nga bulijjo Life Experience tubeera set nene ngera we mutulaba ne bannange kabeeyanjule gye muli ate era tukomeo tusandikirawo. Yes, amanya Josh MC, the Amplified King around town Kampala, Uganda. Tuzera tuzemu ku bantu no twagala tuwayeemu tunyumyemuko Life Experience. So tubaza mwena abasubscribinga abastreaminga namwe bambi abatuvuma mwongere mu maaso kubanga buli mutuvuma kwe kukola oshegedde. So ladies and gentlemen tuguse ate era nga tugenda kubanga tuwayamuko ne bachali yange. Nange kamwa kwogera bampita Prince Liam official era nga tuzze okubanjulira ensonga ezimu wano tuli ku Life Experience Uganda nenga mwebale nnyo abasubscribinga abastreaminga mwebale nnyo twagala era tusiima nnyo ne bannaye tubadde tusaba tukolera abantu konna akaba kayiseemu mutusonyiwe nenga nange nyina munnange ono leero yakyaddeko wano eno nga bulijjo amanya go tegawukana Mavo Black sancho nnyo okunkyaza naye nabyenjogera aizulu Mavo Black yani wakakati abantu babaliyo tibayinza okuba tebakutega Mavo Black yani ne manager na company gyenkolera erimu ba DJ erimu ba MC bize management tegeka shows nange benyina share yange nganze kama kugira yaliwo mwaka ogwedde ne successful ne kati yane guno omwaka tujja o Black Edition era bya biddugavu byokka kuva ki yensonga lwaki nawe oli mu leero kyekikufudde naawe kubanga bajjidde mu ka Black walookinga zino gasambala lugweru la Prince zevamba mu Black awo nyini wooli awo batugamba mu abategesi b'evulu gambe bine ekivulu temusasula abantu bemukozesa ba MCs babanjanga management tezisasula lwaki buzibu ki muli balyaza amaanya eba kwegamba kati gwoyizo tulambululiranga gwe ate kati buzibu bujjira Prince zino bino bintu tubiteekamu mu biteekamu kisinziira ofunye eki mubiramu omuntu gojja okunnyonnyola akitegeere omuntu gojja okunnyonnyola nga wenga matezo mu 20 mugenge nakuwaako 10 10 alikwate era asigala agamba ki tewansasula nawe nyiri balina weakness zaabwe bonga abaki ba service provider betukozesa kituufu service provider antikati otumenyeramu service provider kati nze benkozeeko nabo teri asumbuwanga ba DJ nze bakyali bange ne DJ asumbuwa we tuli awo DJ osomugamba kino nakunnyonnyola kino nomugajja wange gazanya saa 8 najjanga 8 kitundu ayi mwana kino nakuba endongo apapa genda walala nomwe ba DJ ne wafuka n'abayimbi anti ate bati bakwata emirimu mu kiro ngena ku 8 nagamba sawa zino ndi wano sawa zino ndi wano sawa zino ndi wano sawa kati endongo kibayita batya si kibayita omululu endongo akuba endongo bakubagadi begali bagamba akuba nkuba kugenda tutukiriza mukolo Yazze kananga batampadde kyenjagala ngaze boss ate kati ngaze kyendabamu kyonoonamu wali waabakola kangeze nga bbaala eyo buli bwagikuba endongo eyo ya panicking eyo egoba abantu mu bbaala lumu aba alowooza kiri nga tali wano takikubisa kwagala naye akuba kulowooza wali waabaalaga so kati byebimu kubyo tugamba DJ batawaanya nnyo basumbuwa wadde mbalina mu kampuni naye basumbuwa Mavo nga bwagambye mu sekita y'abasinga omusumbuwa ba DJ sekita yaffe ya makeup ebya bridal abasinga okusumbuwa batimbi bajja nnyo ku last moment badisappointinga abagole tugeze abako batudde dda abagenyi batudde dda ng'ajja kutimba
abatimbi banaye mwetereze naddala mu sekita yaffe za makeup ebya bridal mwetereze abatimbi era kati kuba omuntu aba yakusasudde akasente kyamavuguba mu lugube aba yasuze ku Masaka Road ng'ate agenda kukola makindi bagenda okujjukira ebintu ebyo byakupanga n'opangulula agenda okumasipanga n'obudde bugenze bwe bateekako ku gundi so kiba nze mu kumaliriza okwange mbadde ngamba Josh wandifunye ng'omulimu n'ogukola nga guli perfect n'osaba akasente jangu wa Josh omugambe gya miliyoni 3 oba 3 oba 5 naye okola ekintu nga kiri perfect okitegedde naye buli bw'onaabeera n'osaba miliyoni emu kitundu oba otegedde olinayo n'ava omulala gw'ogenda okusaba emu kitundu omulugubu ogwo ogulaba naye ng'ate oba osuula brand obanga oli mu kwebranding olina kyozimba oba okisuula oba okitegeera so kati Asha n'ava wali eritu emabegako wali tubadde n'omukulu Bebe Cool yakola list list nga bwe yafuluma wali abemulugunya mbagamba naye ate naye nga kye ekyamazima ekya Rasta ekyokukola list buli muntu banaye buli muntu oyina eddembe okera ku makya n'okola list eyiyo eyo list teri copyrighted nti nno nze olinaagikola Bebe Cool agenda kyogamba ne Mava asobola okukola eyo ne Mava asobola okera ku makya nawe Prince asobola okera ku makya ne Asha asobola okukola ku makya banaalaba anti kyaha kati awe mbadde nzija nti nno oli waddembe ogikola naye egenda ku how viral is it going to be or is it going to go okay kati Bebe Cool okera ku makya n'akola list ye that is his opinion njagala nnyo abantu muyige ekigambo opinion nti buli muntu ayina endowooza ye so kati awo nyini njagala mu Mavu tutandikire okungamba nti no list yabulamu kiki yabulamu muyimbi kigwe yalina otuteekako gwataateekako gwe walaba nti nno 2025 2024 yakuba kati kati obuzibu enya ekigambo kyeyogedde buli muntu asooka ati list ye kati Bebe Cool level gyaliko ye list ye kayo twasala otugimu nga ye aludde munye mundongo kati bwe tugimulekera ekigiriza abantu bakola nabo badamu betumunenya nina abantu bakola nabo baki bakyamu wero list babagifulumya agamba baŋŋambi anti ye yakola bwati ya generalizing n'agamba ye wa 60% okay on his decision then the 40% n'agiwa audience nze siyondanga anti kati gwe oyinza okuba nga tolondangako okay because maybe you don't follow to be following gwe nawe olaba nti Bebe Cool yafulumiza alina abantu be bakolagana nabo abantu bamanya how that list takera ku makya n'atula mu ddiiro lye n'agamba nti kati list ngifulumiza he gives it time ajja analyzinga he has a team of people that he's working with naye mwennyini ateeka ku social media handles ze aba audience ne basuggesting ennyimba ne basuggestinga n'abayimbi nti Bebe Alien omwaka guno akubye nje akubye kayimba ki akubye kapati okay kati ne bakateeka wa kapati ne bagenda mu kibayita voting okay so oluyimba luvaayo nga luliko abantu bangi abalu secondinze of course automatically that song is going to go to team ye yeronze yokka tugambye nti no echa audience not only his team nawe mwenyini osobola okuba as long as you know how that list is made and as long as you follow him or something osobola okukola ki okulonda list yebula kati awo nyine ojja batandikira kakati ngenda kulengera list mwimbi ki ombulire lindako Prince awo nyine kubanga abayimbi list yonna twagimanya abayimbi 10 nagenda ne mu collabos kati gwe soko tuwe submission yo ngabo omanye ku list eyo abayimbi kubanze nkumenyera abayimbi ombulire omuyimbi yabulamu kubaka tuyinamu Bebe Cool namba 1 tuyinamu Joshua Baraka namba 2 tuyinamu Elijah Kitaka tuyinamu That's Vibes tuyinamu Kapeke Lydia Jasmine Final Vinka Ray Jif Uncle Chumi Shiba Trace Melon kati abo be yaletanga basingo zisingles kati najja ne mu collabo n'atuwa collabo ze n'atuga tuyinamu See You Tonight tuyinamu Kapati tuyinamu Wanula tuyinamu Kisododo ne Misolo Boka yes so actually ubo tandikira naye wali eri ne Nax namuteekako baida Nax yamukomyawo kugundiye list olwakayimba ke kanepanga yayita kamanyimbo kake yali akawuli analeta kamanyimbo ani gwe walaba gwatateekako tubulako Vayota
Yo okusinzira nganze. Ate era your opinion eyo. Bayirota abulako. Bayirota. Bayirota akubye kayimba ki ayimya nyimba kizakubye omwaka 2025. Ayina ready. Ready kakuba no tonimba. Ayina ne singo yawe. Anti kati mavo bebe kulo okuteka ku list. Oluyimba luba lulina okubanga lukubye nga luli ku ground. Okay? Nga kweruli Josh. Okola mu balo okola ku bivu. Toga ready tebamumanyi. And that is a collaboration. Ati yalina okubaako. Nga zino collaboration zendala we ziri. Togamba mu collabo zino ziri wano ina gyobusabusa. Collabo yabuzeemu. Olina gyobusabusa. Ngeyani. Musoloboka. Olwaki. Tuwe ensonga lwaki misolo. Muve ku TikTok. Si TikTok sebo. Niga. Kati nga tuze mu kye bayita ebintu ebituufu. Musoloboka talina kubaako. Tuufu. Lwaki eno TikTok challenge. Bebe kulu tasinzira ku TikTok challenge. Kyasinzira asinzira ku ground. Balukuba olumbe luzanya mu bbala. Olumbe luzanya ku kivulu. Olumbe luzanya ku that is because TikTok buli omwazi kandango inatandika okugamba. Nonda abayimbi bange kusinzira ku TikTok. Okyabo n'abayimbi abali kuna abasinga tebaswala baako. Ati ya kati thank you gwe nyine we answer tasinzira ku TikTok kino ate wano ati kati kweno list yakuluko yasinzira ku TikTok luyimba ki Musoloboka tulina kubaako Nora Nax ati tubulire lwaki teluyina kubaako ati si luyimba kati ngambe lwajja lwaki kunyonyola ntya awo weda presenter kyangamba off camera ngamba waliwo oluyimba nga hiti noyimba nga lulungi yes kati oluyimba olulaba si lulungi siiti oluliwa Musoloboka Nando Love ne Mad King abayimbi bo balungi kakati amanyi mbadde nkumenya lwaki nakirese ekyo omanyi oluyimba olulungi lulina ebintu bingi waliwo kye tuyita lyrics okitegeera oluyimba lusobola nga lyrics nungi native ne tuluma amatu oluyimba tolumanko makulawo omanyi n'oluyimba lwekugamba ebigambo by'oluyimba olaba waliwo kye bayita hit waliwo kye bayita trending words oba kye bayita because kati wogenda mu oluyimba Musoloboka oteeka oluyimba lwo Musoloboka wali akana ne kakuyimbira Musoloboka nojja ku makya n'ogamba akana nyimbira ready oba tonimba okyegedde kati nga olaba challenge ya oluyimba lwa Kisododo lwaki bibikulu yaluteeka ku list dini kana katoka myaka 3 4 5 kava ni kaja nikakuba wamalo kususuta wewe ta kati those are hit words ezili trending omuntu zasinzirirako nakola oba Dalunda Josh Book nyine wangamba hit teyetaaga kunnyonnyola kuba bw'ogikuba newe bakubala kisenge ebulira bagamba kakati kyogamba ongamba otambwe Musoloboka si hit. It's a hit but it's not a good song. Kale Musoloboka tugenze kati obadde tugamba Bayirota namba kolimba ready tugenze oyo oli ku list iyo tetuli kuya Uncle Bebe anti tuliko era ya agamba jikubamu ebituli agamba okutaka ku Musoloboka singles ze twamenye wawula bawafu musingles okuvira ddala ku Joshua Baraka Elijah Kitaka Lydia Jasmine Kapeke Chindeke yatana album ajimanyike nyimba mme anti kati obuzibu obuliwo ya bebe kulu back the chain za nyimba mmeka aduliriza buliriza enyimba eziri ku album ya buliriza enyimba eziri ku album ya Jasmine yazogerako mbu abantu bazimanyi yamuwaamu mukazi yabayo n'akola album ng'omukyala. That is the reason why yamuteeka ku list. Ate najja n'akayimba akakubamu tekakuba ne kalungi kati kapeke bad boy peke mumanyi that's vibes avina munyimba vinka natugamba akayimba kalala kati ate mbava oba tomanyi luyimba sigamba muno goba tolumanyi sirumanyi oba tomanyi luyimba mwaka gujja
tuleke obakuya soke Kale. tugwe mujine Joshua Baraka Elijah Chitaka yes Elijah naye alina okuba Sandra Nax alina okuba ku mwana muto naye era tatandise okay ani abuzeeko awo omulala Trace Melon kwali yamuteekako wansi anti yes twagala kukulaba Trace Melon yo wakutukuba ndongo omwana kwali yo wakutukuba ndongo kaka tulinako Uncle Chumi Uncle Chumi naye rasta yasoka okukola lisiti ate ebigambo byeyajogererako ate lwakiteekako bantu bakuyimba bikiki oba ogijjukira oba ennyimba ezimu zeyazoleyamu emabegakaawo ng'olwani tetwagala nnyo bigambo ebyo bya nnyimba ezimu yakimanyi era buvidiyo gyebuli ennyimba ng'alina agamba kati tuliso abeerako omwaka oguwedde yateekako enkudi naye enkudi wawulira byeyajogererako kubanga ekigambo ye yafuna trending word olaba byebye call gundi oluyimba talulonda lwakubanga tajja gana duteekako mbu lwakuba lusoundinga bubi like title yalwo naye era akkiriza nekirimbu hit nyimba bajjanga nzikiriza naye kwekyo naye kati ate luno luyataddeko ready puzzle luyimba ki kisododo batugeze ku kisododo luveeko baba mubala oba wonna guno lisiteni endala kale mu kifo kya Regi twatteekawo Vairota nedda ate kati wano yamugjeeyo manyi lwaki yamugjeeyo mu kifo kya Regi alibadde ateeka wani Vairota kati mumanyi kyekintu ate wakikyusa ennyo wange nze mutali nenjira nenzikiriza kituufu olumwana talina bbako lwaki ani Regi ennyimba z'abazimanyi batono iyitize tuva kuffe ababeera mu ndongo nsooka okutuula ewange nteekako YouTube oba nempulya kyali wange bakyali wange bembeera nabo nempulya kantaba ne Alex Alani nangawe Alani yataddeko oluyimba lwa Regi nenduwulira neze nga sirumanyi kwazo bazizannya nenga sikola kiluyiwamu notuuka mu bbaala ne baluzannya naye ng'abo abaleebe baluyimba kati awo wenyini njagala ensonga egyo kimajagala munnyonnyolemu mavo togamba mbu yaladdewo kyaliwe reason lwaki yaladdeko Regi first and foremost eggwanga lyonna lyali mumanyi nga regional artist ng'ayimbira mbalala wokka nga zikoma mbalala Regi najja guno gwennyini omwaka oguwedde ogwo gwennyini 2005 n'akuba cricket oval yakitudde ekivulu n'akiteeka e Kampala which is not an easy thing nawe okimanyi cricket oval ogimanyi ati wulira twagala tugonjere kino twogera ku muntu nga Regi lwaki ali ku lisiti eyo ngateeka omuyimbi omulala naye obanyo nga nnyonyola lumu lwaki ali ku lisiti eyo ingisa bas kati awo wenyini twadde twagala kati awo kati Regi aside King Saha now mavo mwaka gumu list ye badde bulako by the King Saha kati kambabuuze ekintu kimu mwababiri okay King Saha taddeko bayagala no King Saha yes era respect King Saha tumwagala naye kyenkugamba kiri artist oyo kyali wange kyegamba kiri bwe kiti nti King Saha lwaki tali ku list ya Bebe Cool it's like okuddira kapa n'ogiteeka awali amata. What do you mean? What do you expect? Nti kapa egenda kugenda enyweki amata ago. Kati Bebe Cool ne King Saha kiki kye yabagamba omanyi Bebe Cool ye muyimbi ate eri antama kiki kye yabagamba tino lwaki mu family ya Sentamu yalondayo Dax Vibes kubanga takolagana na family yani ya Sentamu kati tayina ngeri kijayinza kuddira King Saha namuteeka badde King Saha badde otugamba andika Jesha agenze nannyonnyola agamba Regi by the muyimbi mulungi yanze music we era ngamba ki ali fit naye kati otunaddamu ekyo mbu lwakwanga yakuwa yaveeri nakuwa Lugogo kati ne Tipolo kiga Tipolo teyakuba Lugogo king of the west gwakimanyi ati no ati nkyakunyonyi ogenda kwogera oshi mwana
netwasanga twatukana naye kyembagamba olumu bajawo kifuni batya kati kweyo list kali yabadde final takolagana na musajja wenakawuka yabadde saddaaka namuteekako nakolera abantu ekibaita okukolera abantu kristo mba sikwagala naye nga nina kyenkwagaza mbanja kujja gy'oli naye anti kati olaba mubadde mujjamu kubamu ebituli era mwandegandira olaba abantu gweyo ndowoozayo anti kati mava olaba waliwo kye bayita amasannyalaze kino kigambo mukyogedde nnyo kye bayita amasannyalaze kati it would have been nice kabaka okubeera ku list eyo naye when we go back to the dignity and the pride and everything okay it will be like Bebe Cool anoonya amasannyalaze ku King Saha ate kitali kituufu okay nti oba King Saha yafunye amasannyalaze ku Bebe Cool ate kitali kituufu because buli omu alina ki buli omu alina powers ze you understand so kati Bebe Cool obutateekako King Saha ku list eyo simunenya because bali they're corresponding polls they are not they're unlike polls like tebina ibagattira anti kiba kitulaga nti list eno yagikoze nga ye n'abantu bayagala nga y'omuntu kati mutegedde ensonga lwaki ekigambo opinion kye kitegeeza kale opinion ya Bebe Cool bwe twagala bannaye abali eyo n'omukulu Mavo Black agambye agenda kukola list eyo buli muntu dange kennyini nsobola okukola tewali buzibu kubanga olwaliro n'olunaku olwaliro ne Sanyuka TV ina awards zaayo olunaku olwaliro wensu yazimu essaawa zino zatandise dda era gye ziri wali eri wennyini ku kitebe kyabwe ekikulu enaggulu nabo bategesa award nawe Mavo osobola award Prince nga tumaliza list ya Bebe omukulu Eddie Kenzo bantu banga yavuddeyo naye n'ayogera ku nsonga ya list eyo oba yanyizeewo bunyiizi simanyi ani oyo omukulu Eddie Kenzo Edirisa Musuuza njagala nnyo liri erinnya lye lyettu Edirisa Musuuza awo njagala awo nze Edirisa wengendo yagambye Bebe tamanyi luzungu awo tugenda otandikira awo wennyini ani atamanyi ebyaddala Eddie Kenzo kyali wange era twemanyi one on one but waliwo ekikusukkako nekikuyitirirako kyekyasukka believe me or not if you put Kenzo here notikano ne Bebe Cool nobagaa kati you know what we are doing an interview for 1 hour strictly in English. Bebe asinga thank you so Musuuza wayokolera abantu awo Musuuza wayomudde sokoleka Josh you cannot indako tosakira kumacha n'ogamba Bebe Cool tamanyi luzungu Kenzo okimanyi bulungi bro okimanyi bulungi okay so awo wayokyeza era wawemudde yanyizawo kwati yabadde ku list ate nga abadde n'akayimba last year osanga ki agambye kati ate ye mwenyini agenze n'agamba omanyi tugenda ne tutuukaawo netwewala relevant ali kwegamba naawe mwenyini relevant owaye Joshua wennyini watugambidde tamanyi oba Bebe Cool ayimba luzungu oba bayinawe trust me Mavo sebo tumaze kupani n'otukolera abantu emanyi ensijja kati Mukama atuyambyeko mu digital ekyo kimu kati muganda yogera tukwate oluyimba olulungi kale olupya lwalina kati luno lwa anawe yes tugatteko circumference oba everyday oba love you everyday awo tuli wala togendayo wano wakumpimpi agambye circumference yokka tutandika okuyiza oluzungu English pa English word to word Nyiza kyogerako ekyo osanga yadde alina kyagala tutegeeza naye ekintu ky'oluzungu akireke rasita kyetumuleke rasita kirina oluzungu tokigwangamu face to face naye I remember Epasi yamugambako Bebe era tamanyi luzungu Epasi ne Bebe Cool byali it was a stunt byali byabwe era Mavo Bondo omanyi ensonga zaabwe kubanga era Bebe Cool nga tuzzeeko eno omusajja alekeo oluzungu lw'omusajja togere ku byala oluzungu dwe tuluveeko
Prince nga tumaliza ku nsonga eyo. Ku nsonga y'edikenzo. Ogyogerako kiggwe. Nze kennyini nange mbadde ŋŋamba mu ky'oluzungu kale bana Edirisa musajja wange. Fenna musajja wange. Edirisa Musuuza musajja wange. Fenna musajja wange naye awo. Rasta Bebe Cool musajja wange. Naye wekigenda mu ky'oluzungu. Awo wo. Who's who? Rasta wo Masavu. Circumference ne? Sagala comparing n'ebyo. Anawea ne circumference. Agambye mu lyrics bwe tugenda word to word. Sajja kino oluzungu kyo kireke. Kola yogerayo ku kirala ekyo kyo. Awo tetujja kukwata kyekyo. Anyway nga tumaliriza ku nsonga ya listi ya Bebe. Olunaku lwajjo lwabadde lwa Sunday omukulu Kukuwazabanga Kasuku yabadde omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni, President waffe ow'eggwanga. Era we yabaddeeyo n'ayogerako naye ku bigambo ebimu bye nakutte oba President byeyagambye President yamulaze nti ba YouTuber tufuna nnyo ssente era tuli bagagga. So nze nganze nava ku nsonga eyo kansooka ogyogerako kuba ndi YouTuber. Kyannumyemu Kasuku ayinza otuteesa omusolo ku YouTube ate ng'abaana babadde bagifunamu waliwo afuna emitwalo 2 ku YouTube oba emitwalo 3 oba akakadde oba 8 zonna zaafuna naye ng'ate olina oteekamu. You guys YouTube oteekamu si bya bwereere. Ogula data okola buli kimu stand biki oteekamu. Kati Kasuku yalaze omukulembeze waffe nti ffe tuyoola tetulina buzibu. Abamu bagamba mbu yadde excitement. Mufuna. Kisoboka kuba gwe gwasosoomulaba. Naye eyo ensonga nze naava Kasuku wayogedde mu bubi wayokyezza ffe nga ba YouTube abo abali emabega okuba watulaze bayira yalaze omukulembeze nti yasinga ye head. Anti first daughter amasannyalaze yagamuwadde. Yasinga simanyi oba Kasuku yaye mu Uganda muno yalina YouTube esinga okuba. Anti first daughter okuba nti no si yasinga okubeera ne YouTube erina amasannyalaze amangi. Naye waliwo kye bayita blessing. Nti kati Natasha wavaayo ku makya n'ayogera n'agamba nti Prince oli wakabi noba toli wakabi. Okay, so it came out of Natasha nga addressing Kasuku wa muzeeyi we nti this is the best YouTuber and the most followed YouTuber gwe tukola ki kati kwe ensonga tulina njogerako wenti kusaidi yange Kasuku okwogera ekyo ekintu alina kwe yavudde. Bannange tukize tugaane kusaidi yange si ku y'abalala nze YouTube naye sigiwa nnyo obudde naye Kasuku kuba yajjako nze sootwa ku YouTube n'engiraba interview neggwayo. Aye n'ekirala ffenna tujjukire YouTube we yali before bakasuku bano nga tebannajja gipushinga ne kati weeri ekyabasajja edda bakolanga obutwe nga tetubuwa budde kituufu embozi mu kati nga tetugiwa budde kwegamba bayo yayongera otuzibula yajja n'abaana ne batandika ottematema bukiripo okiba ne tugere tubaite butemebwe. Yes. Ne right now kiripo ososanga kiripo ya Mejoshi nga yatemeddwa nga walwaji agitaddeyo ekitali woluli ekitali yewe avaayo kale yena tukikkirize tukikize yakoze kugamba mukulembeze nti bayoola naye okweyita president okiri okay kubanga TikTok bayagundi YouTube yasigiwa budde ne musajja agala kale tukole tulabe gundi ye kale gyakola live YouTube ye yokumacha ya buli sawa sata abantu kemukasa tugenda ati Ibrahim Mukasa tetuganye yakula katika kambaganda Ibrahim Mukasa yakula nenga tetuwa time nga kati nga wola abantu nno TikTok eno oba walwa bagitandikawo naye nga video buli awo buli clips short up video nga n'okusasula tebasasula nga n'okufuna blue tick tiri akimanyi. No blue tick okugifuna ku TikTok my dear osobola oteekayo ssente yo n'ogula sede mekaloza neba ino ku verifying kati no nina ne gwe nalaba talina n'abafollowa bangi ne bamuwa blue tick anti influence ngatuza ku kintu kya YouTube kiraba Ibrahim Mukasa fine bakola era clip zaabwe gyeziri Ibrahim yasinga nnyo shooting Bad Black by then neera nga amaanyi matono tegavaayo kituufu beza bakasukawo walaba boogera ekintu tubeera ku masimu
kwanza waombera ku dduuka neza ku simu mwezira ku ofisi yaffe wano Josh gyomanyi era netudda ku masimu kati so twayitawo dakika 2 nga tulabe ku YouTube ku video ya Kasuku kitali wedda sile bangi bakola biza byawo ogendayo bino sambuli ina yakola interview ya myaka 5 emabega noka yakola ku mwembe wati ne wati ne kati Kasuku akukyaza Josh noyogera mwenso no bako kyobotola kintu kimu wesanga ku TikTok ekigenda viral wesanga ku YouTube no ku TikTok ko etega kati so amaso gonna agayina so kati Mavo awe nyini nava kyabadde agezaako okugamba nti ekyokugamba omukulembeze w'eggwanga nti no YouTube bayoola ekyo kale kye yakoze nsoyo kusaidia mukansi sibimanyi olaba omanyi musabba oyo ekintu kyasinga okwenyumirizaamu era okutegeera kyekye bayita omusolo nti ye waalaba abantu bebafunira naye wakola ki kati senga Kasuku yagenze n'agamba nti omanyi muzeeyi abantu bava mu masuuti bava mu offices gaabwe bakera kwambala masuuti ne bagenda naye kati amasuuti bagasuulawo kati buli omu yagula kamera yetunuzaamu essimu n'akola ogenda kwesanga omwezi guweddeko ng'omu afunye miliyoni 3 mulala afunye miliyoni 2 mulala so nebanga omuntu yafunanga $5,000 omwezi naye wano ofuna miliyoni 3 so kati mu kutegeera kwange musabba kyeyategeddemu kyova olaba no yabadde abawa yabawadde sente ntono yawadde kakadde transport kati olaba era banga akimanyi bakoze eki bagagga bayina kakunyanyo n'ekirala amanyanyo n'ekintu ekirala just abantu abamu kibatannayiva edemu watamu nebina banenyanyo mulaba brother nange nga nsekanye musabba nyiza omulaga gyendi nfuna lwa excitement baminisita babeera wali eri wano mu ggwanga linafe n'abaga basajja zina ne bakyali bange obuwozi byaffe ngamba ni mwana sijja baga tebagala Museveni yaga ne plaza n'omusinga bozi uyinza okubuguutana ekimulabangako kalasajja buyinza omubanenyezaawo ne mugeze n'abanzi benalabira kwa kati Kasuku yalina amaanyi n'obudde gwe tukolaki abandi bakoze era Josh ku YouTube bo bakoze era yamulaze biliyoniya muwamaze n'amooge Jobless biliyoniya akuba nnyo oluseke era asabiriza nnyo naye we yatuuse mu maaso ga Musabba yamulaze nti nno baliki buli kimu gumite buli kimu bali bulungi kati notwala mu ddiiro y'amaanyi era nange natuuka eri nenkolaki tetugamba nti no tunenya Kasuku naye like omanyi abo abasajja kati nga Musabba baminisita wano mu ggwanga institute gye basinga okuteekamu ssente yeya security okay gye basinga okuteekamu ki ssente naye ovayo n'osanga abasajja nga muzeeyi tetulina tibanange naye kasente baminisita basiba bafuna ssente bamanyi n'okwegabira ssente ba MP beeyongeza omusaala naye nga balina ssente ki mpitirivu ne balaga Musabba nti no bali ki bali bubi okay naye nga in other words bali ki so Kasuku kukyobumanya kiweemu omwaka guno kati musajja agenda akitunuulira emyezi ng'esatu ena agenda teeka taxi ku YouTube era kyovala babagambye bateke proposal zaabwe wa Natasha bonna bwe yabagambye ziteeke wa Natasha kima kikwasana ne Natasha era we yavudde n'agamba yatujja ku Facebook kubanga tugikozesa bubi n'ekirala n'awaayo abantu Kasuku ekirala wawaddeyo banno n'ogamba muzeeyi you know we have people who misuse internet and they are very few but I know you can curb them and you can curb them and take them awo Kasuku sebo wetenyeze esa kuwayo banno muzeeyi n'agamba bwe tunaatereze naye yabadde excitement yabadde excitement n'oluseke lwe yakubye oluseke nyamunyamu lw'oluseke waama kyobola nze Mavo awo wenyini ku luseke waliwo abantu abajja wano ne batumanyiira tuli mu mabaala okay waliwo MC mwakyogeddeko okay nze ndiki ndi MC Mavo togereza kusigera kulaba mugaggaze mu bbaala okay akutte agambye bampe Azulu ya miliyoni 2 miliyoni 3 oshegedde bagireke ku mmeeza nze ne memu wa shout out nti mwogereko omulundi gwe muti omugagga King Alex big up on yourself thank you so much for buying Azulu mbumulekaawo okay what makes a bar ekigimaking okukola teba MC kusudia baki bagagga nze wesudiya omugagga eyali kuzicupa emu olwokuba musudiyiza
agenda kukwata ssente endala agule ki ecupa endala ate ecupa ezo nkimanyi zigobererwa n'obuyimba buli cupa n'akayimba kayo. So we MC ali eyo agamba waluka video ke nalabye ne DJ kwalabeko ne DJ omu batudde babiri DJ ne MC yabadde DJ Shani MC tuyina amaalo yabadde DJ Shani mbuva MC tuyina amaalo simanyi we tulaba omugagga najja mu bbaala ne tumuyimbako bro that is where we fall. Nze nja kukuyimbako nkwogereko oba waddembe okukwata n'ojja n'onjokya oba kukwata waafuna 10 nayo mojja oba n'ojja n'ogamba mbuno ba MC tulina amaalo simanyi Shani Chameleone azze mu bbaala musimanyi n'oyimba Chameleone is a star. Waliyo omuntu Chameleone wayingira mu bbaala n'atagamba Chameleone ayingidde nga Serebo ayingidde. So oyo DJ yayogedde nnyo mavo oyo DJ yayogedde ekyo naye ayina amaalo kanejjeesi bamuleke Luseke era Kaseke kyobula bakasuko yaliwozeza n'agamba Luseke nyamunyamu misana ensonga ya ekyaki ekyoluseke kubanga naye mavo mwennyini okuba Oluseke naye mavo tontwala tukoze tutya so bweyayogedde ekyo mbuno simanyi Oluseke MC tulina amaalo nawe owaye Josh nga tukyali awo ye wano tuliriddawa tuli ku kifo ekyakabi kye bayita Jovia City kisangibwa Makindye wano eno just opposite KFC obanga ova once down eno opposite KFC chicken tonight sorry nga wakayita ku bbala eri awo sijjajjiwa nnyo masanyalaze oyambuka nga tunatuuka mu bitaala ebbala eri awo bagiyita Jovia City n'onyumirwa n'osanga buli kimu kiri wano ku Jovia City waliwo buli lunaku lwaleero waliwo kawash waliwo saloon waliwo everything is in olunaku lwali lwa Monday bayite mu live band kakati tugende mu maaso nasha navo baddo kyatuka ensonga ya kasuku watuswaziza nnyo excitement yabadde nyingi kyanumye by the way namwa credit mwabadde mu mutumye alwachi ya tilopie muno mbabagadde ate yage bamulonze bibi kiringa nze genda nesinkana omugagga wange Josh nagamba tuwanjogeddeko obadde otumye naye kinamwagaddeko bambi yayogedde ku banne tiimu ye Zubeda nayogera ku nayogera akola nayo nange n'ababanzi navimbisa bani basajja bange betambula nabo Alex ni Alan bekola ki webale nnyo mavo negwe Alex erinnya lya King ani yalimu Kabaka okay kale ndoza kubuulira so nolesege kasuku webale kubeera nti nno bambi olina musita wange ekyalemedde yes wamuswaziza si kumuswaza wabula kyamulumye okumulimbiriramu kuba yamulimbiridde nti afuna ssente sisite ebimuluma bingi tayagala basajja awo wenyini nyini ne zijja ku Christie ku invitation eyo tamale mirundi n'atukaabira balyose ne bakuggyako ombwaggu nange kambabuuza ekintu kimu naye Oluseke lwali kuba yekka talina gwatu naye abeera n'abanekyembuuza Tamale Junior ye nga we yandisanze omukulembeze yandimbuuzizaki yagambye ati yandimubuuzizamu His Excellency nava wano nga mmanja kale ne batakutwala kubanga era balabye nga byogenda okwogera n'abagagga ababeeramu bulijjo naye nabe bakasuku tobatwala okuba Oluseke lwo obeera mu bantu ba NRM abo bayitirivu lwe tunatandika obbamenya wano tetujja bamala naye obwana twagenze wa Museveni kabadde kakodyo obutakutwala kubanga nange yenakola ku nsonga ez'okulabuzeeyi nange n'abasajja bange tuyite si mububiri muli bubi tetuli bubi kati mavo njagala omugamba mavo olina byagala omugamba awo ennyini nanze awo ennyini njagala mu mavo tubuuliremuko saidi y'endongo saidi y'endongo ogirabye otya MC kyakusingira DJ kyakusingira
tukolera abantu tetugaji nze ne mbanga nze sikusingira kampuni yange erimu bameka ate nimba MC basa bonna balungi bonna balungi tulina abayimbi bameka tulina abayimbi bameka tulina ba DJ bameka tetuli ku kampani yo tetuli ku kampani yo nze njagala mpe analysis yo naawe 225 MC ki akusinza okukolera DJ kyakoledde na muyimbi kyakoledde nga ne data mungwe ba DJ ba DJ kaba MC batano ba DJ batano tanike ma MC okay nalo MC MC Hasi oyo ase akoledde kikyakoze ki benda baguno omwaka muki ati omanyi kye bayita analysis you have to give you mention a name otuweyo ne credibility lwaki omuwadde credibility kale nze kale ankoledde bulungi amukoledde bulungi engeri akyusizaamu kale okay gwe bale nnyo improvement improvings okuva ku step kwe yali ase addako Quiddy boy microphone boss omwaka guno yagulayo emmotoka efiira ku luguudo oyo musajja wange naye alinye ku list tugenda kawe Kampala kololo simanya Bravion MC yakamala show ye naye ali nice abasatu esebo just tena byokozo ade busy Josh abadde mu country akoze kumaka kuno yanagambira osikutegedde no nyola badde kisibye natambula nga nina byenkola okuna kabaka ngasekera mu nkofiira yatunyonyola okuna MC kidala Kampala kyalo kyange ndamba maze makyalo kyange manga bechacha kitegeeza makindi kati gundi omulala waliwo omuntu gwenniza oyo okwanga okyabuzayo abantu babiri njagala omenye lisiti eyo omuntu oyo oleme kulifukira ku lisiti yo genda kunnyonnyola kamulinde ndawo ogenda mwogerako sikukanga kale waliwo noono omwana mupya akwanga akola na Alex aliwo yenna ali awo akola mu night za Alex Austin Hostin mwana w'ezzana mumanyi mwana w'ezzana ye mukambwe oli kubaakuna tuli ku okutaano omwaka guno gutandise ajja kuba alina watuuse ajaba mboko asembayo omulala angateko my guy ani top boy MC top boy ekintu aludde akivuga yatandika mwana muto bwayo takusangangawo kati nze nange kankwe lisiti yange abadde okyambuuza sokolindeko olina omuntu gwetatadde ku lisiti nze ndaba Josh abadde akuwa lisiti y'abadijje baweddeyo aba MC batano twagala ne badijje tumuggale DJ ba top 5 DJs DJ Freeze webale nnyo nange oyo Freeze big up on yourself omukayanira tokuba oluseke kale tugende mu maaso Freeze etuleeta okubiri ngamba Magic Touch okusatu Freeze vibes ati awo owokuna zankolera ku saidi wange Itania okay life smile mitani life of a party kivayo ne kikube nendo tukakuze nga whisky kwali ndabya ddala Omumerika webale baawa wakuna kati tuddako owokuna omuwala era amuyita City Girl mulungi nnyo big up on yourself akola ku NRG naye n'abagundi abalungi asembayo ani
tukolera abantu ate tukulira abantu nange lwaki wakyendiko yaze taddemu bakyali entaddeko tukolera abantu asembayo abaani asembayo Sowibi DJ kati oyo kyaliwo oyo kyaliwo Josh yamukoledde tukolera abantu eyo opinion ye sikyaliwo nyumbu gy'omutina nyembo opinion ye naye nina ensonga lwaki kale baye Sowibi guno mwaka abasinga basire bubi abasinga bamutegeeredde abatali mundu kituufu nange bategedde guno ngasoyite ewantu ne bagamba Sowibi okaladewo lasya naye ng'ate endongo teyagitandise ng'abaddewo naye kati twagambye ajaawo okwaga ma MC abo nagwe neerabidde mbongerayo omu MC Pest yaliwa ali awo kolaawo ku Bandari Street yes mumanyi abagimanyi street yaffe ebandaali yagifuga Bandari twalayo tegedde wetakuba nja kutwalayo ekiro omulabe bakuba ne bakuba kaakati ba MC bendabye omwaka oguwedde nange because nze ndi MC zisigenda kweteka ku list eyo asooka we have what we call breakthrough okay kati ebyaddala MC Paka Boy tabeerangako MC, he was not an MC okay Paka Boy oyo teyali MC yeah he wasn't kakunyonyoyo kintu kimu kyotamanyi tomwogeddeko kati kamwogereko no sikulimba mpaka yali MC wawe mpaka yali MC wawe yagiriza ase mpaka tokamutabirangako tokiddamu yakubanga drive yayigiriza asset tutegedde kyenjogedde lwaki notabirangako MC okay njagala gwe oŋŋambe before drives before anything mpaka yali akola mu balaki aine balaze Masaka ku Christmas je yali Christmas wamulabawo right now abantu batandise okutegera mpaka MC batandise kukola na business management kati business management mulamu wangu affe mulama gumu era mu ba MC nze ndi regional MC ba MC bempa credit mpaka muwa credit kubanti ayizo okwogera ku microphone ayizo okuvibinga in the back omanyi ekigambo MC temukitegeera there is MC over drive you cannot get MC over drive no matter hyping ebbaala okay these are two different things you cannot get MC owokwanjula no matter hyping ebbaala okay so mpaka muwa credit nebanyumira so I give mpaka his credit ntino akoze eki azee salute big bro oshegedde secondly I'll give mavo waliwo socialite omu yavuddeyo najja n'agamba nti yongerako ekyabba wa Zari tomukwata empola mpola oli socialite waliwo socialite omu bamuyita Shakibu yavuddeyo najja n'agamba nti omulimu gw'aba DJ si mulimu and si talent naye osobokera kuba kya n'ogenda naawe n'ogula ebyuma byo n'oteekaawo n'ozannya kati awo wenyini wenjagala tutandikire submission what is your submission about Shakib saying omulimu gw'aba DJ si mulimu it's not a talent anti olaba bino ebintu mu Uganda eno tulina ba DJ abawere n'omutwalo so ekiri gusoba namu naye nga kisinziira ye kyatayita talent talina yakikola ati yavuddeyo era naye najja neyeegezesaamu kaawo n'akubakubamuko okubyuma ati oba yagambye si talent nze nina night akuna akwate ebyuma bye nga babiina mu dduuka afuna abimusitulira essebo ajje muwe essaawa 2 bijali professional zakubira baba wazina embala yonna neezina ejabba si talent awo nga ngenda yakukike kwa brother abo ne badijje betumanyi bennyini abakubye endongo wano e Kampala nanko ku bantu nibagano kyamuka nga DJ so kati sofa nze endo abasajja bendabe bakube omanyi bantu bangi bakube endongo kati kambo example
abantu nze bemmanyiiko kala Magic Touch taweza myaka 3 mu industry ya DJ tannabajiweza tegiwera Josh tegiwera ne Trees mwenyini tannaba bonna abo Trees Magic Touch tutandikidde nabo wano ku Milano tebannaba kuweza myaka 3 ebali ali Milano ni Yes. we batandikidde bonna muside disco nga bakakati tebannaweza myaka 3 kunyonyola ate walaga sitali blaza ekintu wokiyiga tugamba omupiira ne bagutwala n'okuba nonyesha omwana wo n'okutwala mu academy nga omupiira tagumanyi oba nga agumanyi nini kimusangamu nga alina ne talenti yaago kifuuka kirala obadde gye kirungi bayiga buyige era buli muntu osokera omwana n'oyiga naye obirewo eri taaki yeetagisaamu talenti zobadde gye ngamba talenti kasi buli omu basobola okuva eri n'abuyingiramu osobola okuva eri n'obuyingiramu naye odeliverinze otya services eri abantu kati in other words Shakib muki mulalu awo wenyine Mavo wenjagala otunnyonnyolere ogambye asobola okuyingira mu ndongo n'azannya essaawa ezi z'omuba omuwadde kakati mmwe nga mmwe abamanyi endongo eyo nnyo DJ omujajingira ku kitoma gyo DJ mulungi nnyo leero DJ n'akuba endongo n'ennyikira olabira ku ki nga ggwe abazzengo wayise DJ oyo ebyo byasikesi hype gyalimu mu bbaala abantu gye bali musiye oba gye mututte basigala nga batudde ekitegeeza DJ alina okulwana abantu bazina endongo gy'abaakuba ekyo kimufula owakabi buli mugagga asasulira DJ oba buli mugagga akozesa ku DJ akimanyi bakulese kubira abantu banywe nga batudde olina okuteekawo embeera yenjawulo kubaala kadija asozanya kale bazanya essaawa 2.2 n'omu emitwalo gyo 8 kakadde kati nga Stewart milioni 2 kati uli badije batuukaawo nkutidde olaba agenda kuzanya paka ku makyo baziba saawa Jose banaye mutuleke Shakibu wadde yagaye nange njigendo saawa ate kiki tugamba talent DJ ali professional azanyira essaawa 2.2 yes emiliyoni 2 sente bafuuka bayimbi nakigambe naye bwenzira ku side ya Shakib omuntu agenda okuyimba tamanya nti ali bamuyimbi era tazalibwa nga akimanyi oba okiwulira ebintu ebimu mbadde manyi abantu osobola okiyiga okuba DJ yes babusoma era n'osoma obwa DJ naye waliwo okusoma ne talent n'ogatta bibiri oshake kati nze wonsanga tosobola kugamba mbu nno nze nina kyendi what do you mean like if you find me omanyi kati waliwo abaana abamu boolaba n'omusanga mbu olwokuba nga ayagala relevance nesijja giyitanga oliwe ya December relevant otegedde nti ogenda musanga asibye biviiri empala azambala zigwe eno awumudde amatu alina bitatu akoze atya okay naye nga womuteeka oli n'omutunula bwoti just appearance ye guy must be a star must be a good person ayinza okuba nga alina kyali muki mu mulimu gwo gwako anti kyekiri kyenzija nti kati bwokera ku makya sikuba bantu nti no lwaki oli asiba enviiri lwaki onawomula okutu naye appearance yo appearance eri abantu nti wenna asanga Mavo ne mulanga akubye akagatto ke stwide akubye ekikomba kye ali smart kati mukwase muwe DJ booth okay ati yayita DJ ali smart muwe DJ booth kati kyekikyenga nti no Shakibu asobola nga akubye ekikumba kye wakabibi kibikyani Mavo kyabagambye nti nemuwamu essaawa meka naye azannyamu wali eri mu dduuka ali ati akubira badduuka be bakasitoma be bakasitoma be ati bamuwa vibe ye n'alabanga teri asinga bakyali okusubiira oshagedde so kati abayimbi aba DJ bali expensive nnyo kati in that ntino DJ ogenda muleta mu bbaala akuzanyira essaawa emu oba ssaawa 2 agambye njagala akakadde oba njagala miliyoni oba njagala emitwalo 8 amaleyo agende ewalala DJ asobola okukola miliyoni 4 nze mbadde simanyi mbu omuntu essaawa 2 afuna miliyoni 2 lwakuba nti nabamu balina omululu omulugubo oshegedde balina omululu nti alina night 4 mu night emu otukiddamu n'ekyo DJ naali profession
tosobola kuba na night Bata emirimu ng'ebiri mu night mirumu ebiri otandikira wano okeseze wali laakalize dijjewa Freezy abasingira abantu abanaye buli waabo naye tutandika okukola ffe saawa 6 temuddamu kukola walala tutandika okukola saawa 6 batya tuyingidde mu bbaala katugee tuzze ku Jovia City tuzzeemu saawa 6 ekitegeeze ne kutwa tugivuma saawa 8 saawa 8 bwe tugenda ewalala tugitandise 8 paka 10 zikola ki ziwedde zimala awo okoma iye era nze teyajja kujja agambe ajjeko fichafu agambe mubuukinze mwagala saawa 4 tugamba nedda Joshi bino bye tulabanga DJ agenza awantu kangeze ngaawo okusatu ne bagamba DJ bana DJ gwe tubadde tusuubira yayonoonye bwonoonyi DJ wafuna okugamba mukoowu obwongo nga bwakooye omuntu okoowa so tuleme kubeera na mulugube okay so advice nayo waba DJ gwe mmanyika yeta ku Saturday kasaa tugambe mamubuukinza kyali jinja asokukwata wano nakwata ne kasiki eka nakita era wava wano oba wasooka eri n'asembera wano era wava wano amaliriza nnyuka ekitegeera kati buli kintu kimu kyetaagamya Joshi kyagambye okujjamu mulugube tusigaze kale akantu aka professionalism the more you get many things n'aba gwe Joshi ku mulimu gwo n'aba fenana emirimu gye tukola tufuna notisi mungi nnyo nga tokkirizaako gabira kuba bali ogatta so kati nga tumaze ekitegeeza obwa DJ talent tuve ku kiri ekya Shakibu talent ate mulimu yes abanga omuntu abasobola azannya essa 2 ne bamuwa $2 ala mwali mutuzaala wandi no ba MC tetulina mulimu simanyi naye kati essaawa zino ogenda mu booth n'okola DJ afuna emitwalo 8 akakadde n'agamba nninda ontwaleko kale kakati Anyway, ku nsonga ya DJ nga tugimalira nina ekibuuzo kyange enyabo MC abeera ne manager DJ abeera ne manager omuyimbi abeera ne manager ani yanisande okuba ne manager ku bantu abasatu abo bonna DJ manager bomwetaaza ki manager obuziza manager kyeyetaagisa manager kyakolera omuyimbi kyakolera ne DJ ate MC ekibuuzo kati mava yogera wa olaba managing kisinziira batya fe Uganda kati batukuma kati Uganda fe tunakituukako niye abasajja abatusinga branding sofa balinga batanzania ko brandinga Nigeria mbamba sindisi tugenze wala East Africa East Africa batusinga branding ne Kenya batya kati Kenya ole msimbita gogo mumanyi kati tosobola kwogera naye mu direct ng'omwagala ina kwogera na management nga basatu dayira yes musindo si muyimbi gwe nkunyonyolako musota mbatu nga basatu kyogamba okujja wano okwemusinga nyina aleeta kabineti yeyo namba nyiro basasubya yes gwe mulimu yes ekyo bayita jalaterezaamuko kati naawo ina manager nze manager wewe ku ground nange njogera tewewuunya nnyo batya kajesho oyo kati buno obudde aliwo tuli ku set kawera ajjo mwagala okay manager wakikwasa kati ne DJ kati nze leero ntedde funa simu nga bangamba Freezy ne bandaze basose mukubira n'atakwata abadde akoze eki yebase kati abo manager wajira mwetagira n'omugamba leero mwana tuva wano tugenda wano olaba ebintu ebimu obigatta wobeera nga gwabina mu konto gwavuga emmotoka gweyipangira ebyuma kati DJ atambula n'abantu nga bana wabirawo apanga ebyuma wabirawo wa kamera ekimu ne MC twadi mulimu ba Joshi kati Joshi nja kusooka kumwetikira muzinda alugo mulimu abajja ne microphone za ba MC yes nga microphone yeta specifically takozesa ya bala yes era nga ajafuna wayimiyo ba mu motoka omwana agireta abuze na nteka wa microphone microphone ya MC egenderako kyakulage ogiteeka agitesting engeyogera kwato muzinda akutwaliye boss we kati kyekyo nava biraba ebintu nega civilization ennaku zino tutambulira waggulu twatuuse waawo ebale nzigabi nabatya kati Joshi abayagala kukola nga lwa mukwata content
mirimu njetere ensonga lwaki mugamba nnyo kati manager tosobola siti katonda otandika kutambuza simu kinyogamba tebali mukunteeka waggulu oba wansi ensonga eyo tugimaliriza wiiki eno twakola sitole ya Swaba Kasumba yabazzemu mwenna abamuvumye era nga baabano muyimbi si muyimbi tweyanziza webaleka yabagambye byonna yabirabye bayidhawe bimwamuvumye obaka yabumpeereza naŋŋamba mwebale nnyo mwebalire naye abaali bamumanyi mumwerabire mumanyi Swaba Kasumba katono ye lubowa bamweyana era olabye kategedde si kye nabagamba omukongozi oyo musanyufu nnyo gy'ali ntumirako senga kulanama ne jjajja lubowa Jumba abo twabakuganya abo ba social media bannange mubeere ttiimu gye muli nze ndi ttiimu kulanama ne ttiimu jjajja Jumba abo balakizale bannange mujja kunyimisa ssente saidi kale genda mu maaso oluseke kubanga mako yagambe buli muntu bamuleka kuba oluseke walukuba bagaggabe genda mu maaso so ne wagamba nange gendi ate mapa gandagala ate siri bulungi kale tumalirize basaba ne bannyabo nga tuli mu kumaliriza saagala mwerabire nti no tulina kye bayita hidden paradise massage pala wali eri ku kiyumba stage awo Sama Road otuuka ku kiyumba awo yambukaku katini nnyo oba wakambukako ebipando gya babbiraba awo jangu tubere nga otukyalirakolaki massage kati bagayiranga enzija ne basajja bange mwenna mujje massage yaffe ebyana mwebiri byesimbye bite emitima mugambe tujja so Alex Alani emitima gyambogo what do you mean balina emitima gyambogo giyimiridde giti amatutu gasonze gye balaga tegasonze gye balabayo gasonze gye galaga tegasonze mu njala so mujje ku Hidden Paradise awo ku massage pala bere nga tubakolako za kabinyo so tubalinze okubeera n'ekirala wano we tuli bayitawo ku Jovia City wetubeera wano eno era wetuli olunaku olwaleero so bakyali bange mwenna abali eyo munsaleko ku Jovia City bere nga tukikwasaganya mashup era nga Ramande beya live band ku Jovia stage yangu munange naddala ffe abakyala abakulukulu twetanira nnyo ka live band katunyumira ddala ndi mukyala mukulu akulirize era nga nina kyali wange ngambye mutumireko ankozeko akaviiri kano bamuyita Haja akwera ku Kaya Salon ankozeko akaviiri kano nga naye atulaba bane thank you very much ne Kaya mugamba tuteekemuuko Kaya Salon eyo giraba Kaya centers Kaya Salon sebo tukwetaaga tujja kujja tukukyalireko okay bebankozeko akaviiri kano nako lwaliro era nga we tubagambye ntukoledde ku Jovia State wanene makinde jangu kyakalemu ku nako lwaliro wabeera bintu bingi bayire ggo bimanyi Josh ebintu bya wano Monday live band Tuesday kuba kuchiringa Wednesday tubeera mu ndongo then Friday tulina kye bayita bucket night ojja n'onyumirwamu Saturday vibe Sunday tsachila day yeah tulina ne munnaffe atunda ebintu by'okwegatta yagambe byakwegatta atunda bya mu buliri bya kisenge atunda masuuka gakwegattiramu bananga bizinensi bannange tuli wano eno olunaku lwayo tusinzidde makinde wano ku Jovia City kafo kalungi nnyo osobola okujja n'owummuza ebirowoozo naye nga nange nzize okubategeeza mbu ntunda ebyomu buliri bya mu buliri mpozi babita bya mu buliri bya ntunda bed cover ntunda amasuuka ntunda zineti ntunda towels ntunda sijja kwekomparinga ku muntu yenna naye nga kyemmanyi nyina ebintu ebirungi era ng'osobola okunnoonyako n'ompagira nsobola okuba nga ntereza ekisinga ekyo emikolo ne giba malidaadi saana era mava okulinze
amavo jangu tuguleko olunaku olwaleero nga twakyasizza omukulu ono naye asobola okuba nga ababuulira bimukwatako abakyala bamwetaaze ali singo very soon tugenda kukyala omukulu Mavo tubuulira ensonga kati nga tanaba kwogera Mavo Arizona guest wing yes kasangibwa wampoza Mavo ono yayagala okukyala kalungi nnyo omutumiddeko nnyo twagala nnyo era nga tukumisinga entime tujja kuba tuli wamu naawe naye nga ku nsonga ya Prince obuliri obulungi bunyuma banna Arizona mujje mugule ebintu ewa Prince mujje mugule amasuuka mugule mattress covers mugule bed sheet byonna mubere nga mubikwasaganya omukulu Mavo kagamba bwobusembayo bali nnyo tuwagira yanza nnyo okunkyaza okutulaba abawagira business management tujja mukulike Makinye Sambia Festival mwebali kujja mwebali kakasaki tukyaleeta bingi bijja Makindye benna bakiki babimanya nti offices ziri n'abatwetaaga we are open always office yaffe banzigule nange mwabampagidde mulimu gwaffe gutukola ne basajja bange Joshi yakimanyi gwezi watakimanyi ne gwe Kampala twesanga bakasitoma ffe batugulako engoye blessings yanziza bingi new stock tutambuza obulamu Joshi obugamba bwobusembayo obugamba bwobusembayo mbagala nnyo bannayimwe bali kubeera nti no mutulaba buli omu gyasinzire okubeera nti natulaba kyokola kyamaanyi nnyo naye nange kantumire ku bagagga bange tumira ku Don Chali big up on yourself Don Chali soyo Chali wange nye ate Doni wange netumira ku Maria my boss lady big up on yourself as well so bantu bangi nnyo abatuteekamuko kuki ku nsimbi so big up on yourself tubagala nnyo sigadde Josh MC the only amplified king around Kampala bagwanga Alex King yewe erinnya lya King but I don't najja kunyinyonyola lwaki ye King shut up waliwo yampeza ka message n'agamba takusanga e Kampala naye nga baneetumaliriza tukolera abantu mukulu muyebe otosange Kampala sigera kuddamu kuwa amasannyalaze ekyo nakimaze bamujjeko engalo takujjeko engalo nize mulala enewe nga tumaliriza bannaye nange mujje mumpagire enkola make-up omulungi okola n'abaami tukola ku video shoot naye batukola make-up yes make-up gwe bankoze nga ngenda kuzishe z'amaanyi so mbeera wali eriyo naffe tulina make-up gwe batukola tugenda ku stage make-up wamuwaba so mujje mumpagire abagole enkolera ddala make-up wig yebujja maaso King nga badde tubatugambye mukolo gwa nnaku z'omwezi nga yebujja maaso awo mukulu ono agenda kukyala bano tubagala nnyo kwanjula wekuwasa so omukulu ono mukulu tujja kuwa discount so bwettu bwe tubeera noku life experience Uganda ebiwooma bigwa byokya mubere bulungi bye bye